The orderlies. Olunaku ssentebe wa kkooti y'amagye e Makindye Brigadier General Freeman Mugabe yasindise munnamateeka Aaron Kiza mu kkomera e Kitalya yeebakeyo emyezi 9 ng'amulanga kuyisa Lugaayo mu kkooti eno. Court finds the accused conduct in contempt of this court and finds Kiza Aaron guilty of the offence of contempt of court and is hereby sentenced to 9 months in prison to be served in Kitalya government prison. Ono yabadde omu ku balooya ababadde bagenze okwolereza Kano Dr. Kizza Besigye ne munne Obeid Lutale abakwatibwa Kenya omwaka oguwedde ne bavunaanibwa mu kkooti eno. Kati enkya ya leero bannamateeka n'abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu baliko akafubo ke babaddemu nga basala entoto butya bwe bagenda okuyamba munnaabwe ono era ekimu ku kye bakkiriziganyizaako kwe kukozesa amakubo gonna okulaba nga bajulira ensala ya Brigadier General Freeman. Ffenna tulabye engeri gye yakwatiddwamu tulowooza nti tulina emyagaanya mingi wabweru wa kkooti eyo gye tusobola okuyitamu wabweru wa kkooti y'amagye gye tusobola okuyitamu okulaba nga tufuna okuyimbulwa kwa muganda waffe Aaron. Bano bagamba eddembe lya munnaabwe lyalinnyiridwa mu ngeri ya kika kya waggulu nnyo kuba teyakkiriziddwa yadde okwewolerezaako ekikontana ne ssemateeka. Wadde nga tukimanyi nti kkooti yonna esobola okusingisa omuntu omusango gwa contempt of court okugissaamu Lugaayo, naye era waliwo mu mateeka ebiyisibwamu nga tonnabakola ki nga tonnabamusingisa musango era ekyo kyalambululwa. Okusinziira ku bano tebamanyi ssentebe we yasinzidde kuwa nsala ye. Naye nga manyi nti etteeka limuwa omwagaanyo okusiba munnamateeka emyezi egitasukka omwezi ogutasukka gumu nnaku 3. Kaakati olw'okuba nti ye ensala ye teyayogedde ku tteeka kiri yasimbuliddemu tetuyinza kumanya n'ebyo byonna tujja bitegeera nga kkooti tubitutteyo okubiwakanya mu kkooti. Era bakyakukkulumira kkooti ensukkulumu okuba nga n'okutuusa kati tennawa nsala yaayo ku ky'okuwozesa abantu ba bulijjo mu kkooti y'amagye. So kyetugamba Chief Justice nti twetaaga Supreme Court yetuyambe esobole okuba nti etuwa ensala ku nsonga eyo. Ne Minisita wa Ssemateeka Robert Mao naye akkiriza nti ekibonerezo ekyaweereddwa Aaron kyabadde tekyetaagisa. In any case, there should be a sense of proportionality. I personally think 9 months is excessive. And Aaron Kiza is not the most notorious. There are other lawyers who have crossed the line. Mu mbeera eno twagadde okumanya omusango gw'okuyisa mu kkooti Olugaayo oba contempt of court kyekitegeeza. Nti kkooti etudde okoze ekintu kyonna ekitakkirizibwa oba ekitaataaganya kkooti okuva ku mulamwa gweriko. Okugeza bagambye ejjako essimu n'ogiremezako buli dakiika ng'evuga ng'etawaanya kkooti enteekateeka gy'erina gyetwala mu maaso. Ovumye omulamuzi ng'okoseza olulimi oluweebuula omulamuzi olutali lulimi lutuufu oba ogezezaako okulwana. Ye omulamuzi asinziira ku ki okuwa ensala ye? Kati ebiseera ebisinga kkooti zaatafuta dda singa abaawo ekibonerezo etteeka lye kyogedde ne kigamba oba ekisaanidde toyinza ate kuddira kibonerezo katono ky'ennaku 3 ate n'okikubisaamu emirundi emeka 3 n'ogamba nti myezi emeka 3 myezi 9 oba kiba kigenze wala nnyo. At least wa ekyo ekyenkomeredde ennaku eza 3 oba ekikka wansi waki w'ennaku ezo. Bannamateeka batubuulidde nti waliwo omukisa kkooti endala okumenyawo ekibonerezo ng'ekyo singa omuntu aba yeemulugunyizza. Bw'aba ajulira mu kkooti y'amagye era olwalina kkooti ejulirwamu asobola okusaba kkooti yonnyini eyakisaze ekijjewo, asobola okugenda mu kkooti etaputa ssemateeka ng'agamba nti waliwo bwe kwaba nga waliwo ensonga y'okuvvoola ssemateeka yabaddewo, asobola okugenda mu kkooti enkulu. N'ekibiina ekitaba bannamateeka Uganda Law Society nakyo kyavuddeyo n'ekiwandiiko nga kiwakanya ensala ya ssentebe wa kkooti eno okusindika munnaabwe mu nkomyo. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba obanga bano banaasobola okulwanirira munnaabwe ne bamuwonya ekkomera wabula bw'ekitabo ekyo wakumala mu nkomyo emyezi 9 nga bwe gyamusaliddwa olunaku lw'eggulo. Jocelyn Nakibule agafeeyo ku Spark TV.